twajjamu obwongo bwa kulowooza nti sente olina girinyira basi genda Kampala oba kusinga okulinya nnyonyi genda China. Bwe kiri komawo ne tuli basinga obwongo obwo. Ojja kulaba nga okulima kwa sente ntono. Gwe family namba erina ettaka eka 30. Kuliko abakola babiri. Ettaka lina balituddeko butuuzi. Kitegeeza nti bano abakola babiri senga family land bagifuula company. Bano abatakola baali badde nga be bakola ng'abakozi bali ne babeera ba CEO ne bajjamu sente mu myaka 3 ne babanga family mu gombola yesinga. Tetubirowoozaako. Metta families companies za family madivani companies za family only zote zituula kugabana ngafu bwe tutuula ne tugabana zote zili zolovinga families zituula kuongerako. So okulima kuli cheap, okusoomozebwa okulimu kuli wano. Era gavumenti wano werina okwongera abantu ekyokukola. Esobola okuteeka abantu ba extension worker ku buli muluka. Abantu ne batuuka okugaana okugendayo bawuliriza nga balaba bye babagamba si bituufu nga si bye baagala anti babagamba nti temufuuyira ng'ate bo baagala kufuuyira. Kati obwongo bw'omuntu tebwetaaga ne extension worker. Gavumenti erina okukola okutuula efune formula ey'okukomyawo perception y'Abannayuganda ku kulima. Obugagga olwaleero ne bwe tuliko obusaasaana ku bazzukulu bwava ku biseera bya gavumenti nga z'amaanyi okusinga abantu. Katulina gavumenti nga nnafu abantu be b'amaanyi. Kitegeeza omuntu yalina okulaba kyakolamu. Mu Uganda abantu basinga gavumenti amaanyi. Gavumenti yalagirako nega nti basi tezisukka Nakawa nga ziva Jinja, tezisukka Nateete nga ziva Masaka. Kwolwo ezaava Masaka zakoma Bwayise. Ate ezaava Jinja zezaali Nateete. Ani asinga amaanyi? Bantu. Abantu. Gavumenti yalagirako abantu. By the way ku COVID kwokka kwe yalagako ku maanyi. Eyo gavumenti yafuga mu COVID. Sengebeerawo yali y'amaanyi. Gavumenti eteeka okuba ne strength. Ne bwe neeba nga nze president nga nafunga eno ng'abantu bagiwambi ebeera nkyamu. Kati gwe genda e Rwanda. Gavumenti ya Uganda eweera obuveera leero. Kandeete ekirala kiri kungulu ennyo. Yaweerako helmet n'okutwala abantu ababiri ku ppiki. Tugende wali ku kkubo nkubalira ababeerako. Onoza okubanga ne gweyogera naye yatuddeko ne munnejo. Kakati tugende mu taxi tebagamba 14. Tuyimirize taxi nga ffe tulinga abaagala ogenda. Zitikka bana. Obale ezirimu. Zitikka bana. Kakati mu taxi buuza alina driving permit. Batono. Mu Uganda abantu bebasinga gavumenti amaanyi. Kati ele mukawulira. Gavumenti bwerifuna amaanyi nesinga abantu amaanyi. By the way ekyo nze nasoma political science, nasomesa political education. Tekitegeeza nti ate okugijjako kyangu. Kuba ate abantu tebamanyi bakozesa maanyi gaabwe okusobola okugijjako. Abakulembeze mutaba vibe. Kati ekyo nkigambe gwe tandika okutunuulira obunafu bwayo. Awo osobola okulaba w'oyita nzala ogijjako amangu. Obunafu mbukugambye era naawe obulabi. Abasajja ba baasi yalangirira leero nga bazikomya Mengo ne baga tezisukke Nateete bazitwala paka Wandege ya Bwayise abo bazireeta paka Mengo. Kati nekiba kitegeeza wali ozeemu okukiwulirako. Kati genda ku kkubo olaba batambula nga tebasibye enkoba. Bw'omala okufuna lisaaki ya wano ogende e Rwanda. Eddoboozi eri teryalina kuyingiza kaveera mu Rwanda. Teryasula kaveera ku kkubo. Saidi ya Uganda ekatuna kakola n'ekiswa n'olusozi. Kuba buli omu amanyi akakomyawo. Kati yo gavumenti esinga abantu amaanyi. Eye Rwanda. Ena abantu be bagisinga. Bw'ate oba abantu olw'okuba kiri kye tubadde twogerako. Gano ge mazzi ge twagira luli. Kali wosumulwa wano bagayiika. Tegali kusumulula kaawo. Kano katunuze wali story. Wano.
tekuli. Kale wegaba ako gakuba. Gakuba gaflashinga naye awo tusiba. Kale wakikadde. Kadde no yokka. Tusobola wakosike kafukirira. Mukasobola kumuteko olupira wano. Eringi gye tu. Diwe nina okufuuyira ddo. Okufukirira. Okufukirira amazzi. Ng'omusana gwase nnyo. Ya moisture giraba mu ttaka. Omusana gwase nnyo. Nabandi kati wano watandise mazzi gatandise okukenenukamu. Waliwo abantu abali eyo emitalo y'amayinja abaga nti onaleba anaatuyamba atya bannange. Kukyaki. Nga baagala okulima. Kibayambye mbagambye mu mitwe gyabwe bayingizeemu okulima. Aleme kwogera ko. Kati ali emitala w'amayanja, ali e London, ali e Bungereza, ali e Bulaaya. Tandika okutambula ng'onoonya we balima. Oyingize nnyingi ekyo kiteeke mu mutwe. Nze nagenda nga sinatandika kulima nnyo. Natuukako e Misiri. Ne ndaba ng'omugga gwa Nile wano tegutugasa. Nga gwali badde na Misiri. Ensi erimu just one stream, terina tributary. E Misiri Nile talina tributary. Misiri atusinga ndowooza emirundi ng'esatu oba ena. Buli omu walimira aga amazzi bagaleetawo buleesi nga ffe bwe tufuna aga national water. Naye naye bwe bayimiriza abalimi ba Egypt. Wano tulina balimbisa bakirumira nti be balimi bannammwe. Tubalimbisa bali mu sectors endala. Ate kati wano tulinawo omulimi ayinza okubenkanako ebitundu 10 ku 100. Asajja nga bali eyo balima. Ewa. Mu Uganda muna abantu bali eyo balima. Wero gye bali abalima nze ngamba ba Egypt. Omulimi wa Egypt. Owa Misiri ensi eri mu ddungu. Wano bw'otuukayo olaba nga tusaaga busaazi. Bino ebinya bye bigenamu ekigimusa. Ya bino emwanyi eno bw'eba ekyali nto. Emwanyi eno kati egenda bugenzi kuweza myaka 3 tenaweza. Naye tugikuumanga bebi. Nti enkuba we tugiteerawe ekikopo. Eri wali embuga yayo ekolanga suwani tugikuumanga erebera ng'omufu. Naye kati wano amazzi two things ekisooka amazzi enkuba bwe beetonya galwawo nga tegannavaawo. Olaba ettaka lyaffe eno lisloping. Kati nesigala ng'enywa nga w'osottera bebi kamonde. Naye n'omulekerawo n'ekikopo ky'amata. Gwe woweereza ssaawa 5. Ye wano kwemu anywa, ku 2 anywa, ku 3 anywa. Kati emwanyi okugikuuma nga ekulanga y'amaanyi. Naye ne bwe tuba tufunye obusa manure tumuleeta wano ate ne tubikkako. Ekikopo ne tukibikkako. Ettaka okufuna obulungi manure bw'omu exposinga ku musana gumutwala. Omusana. Sunlight energy. Gwatola betwala amasanyalaze. Gwokimanyi nti agava ejjenja sige gatuuke wo mu nnyumba. Sige gatuuke wa. Amasanyalaze bitundu 3 ku 10 tusasula air. Omusana gugatwala. Naye bannasayansi banaatubulira guyinza okuba ate gwegajja. Omusana nga energy gumujja ku electricity. Waffe wa hydro. Naye kati n'ekigimusa kino. Eri omusana nagwo gulina kye gwagalamu. Nagwo gulya. Ye gwokimanyi nti omusana mulungi okusinga enkuba. Mukulu. Kuki? Di. Ku birime. Obuuzize otya? Di. Kakati senga ntonyesa enkuba nga nze Katonda. Nentonyesa enkuba okumala weeks 2 nga techa. N'ekyalo ekimu ne nkiteekako omusana weeks 2 nga gwakolaga ku kiriwa. Ku ky'omusana. Naye wabaawo ebiseera ebituuka. Ng'omusana gwase nga twetaaga enkuba. Nga byombyo byetaaga. Kati nze kiri nkuwadde nti senga ofunako kimu n'olondako ki? Omusana. Kiriwo ekisinga kati omugaso. Waliwo ebiro. Waliwo ebiro nga nkuba. Nga gy'oyagala noga nti enkuba ne wetonyera omwezi kale. Wiiki. Etonye kale ekyo omusana gwake. N'omulala ng'oga nti senga omusana bwe gwakira wiiki. Mu biseera ebyo ng'enkuba gye njagala. Kubanga kye njagala okugamba nti bwe tuba ku nkuba wali olabye pipe nti amazzi enkuba bwe beeruddewo ng'asobola okugasikayo wansi mu ttaka. Kati wali otuuseeko ku nnimiro nga yasobola okusika omusana. Anti kati ebintu ebitwalidde ku level y'alina amazzi. Nedda kati waliwo omuntu atalina mazzi. N'atalina mazzi asobola okukima ebidomola by'amazzi n'abiteekawo naye teri akima musana.
wali ebyalo sebe woyingire eyegomba ne weyongerayo nabo bo batonyese enkuba nabo bo batonyese enkuba weeks 3 nga techa baga tufune omusana weeks 3 nga bagikowa bagamba akiriko omusana gwate oba amazzi basobola okuganoonya mu bidiba naye omusana tebasobola gunoonya nti bannange kiri bubi omuntu atunda emmwanyi noze nina omusiri gwange entunda yali badde advisable okutunda noze n'entunda doyita bati oyo kakuta bonogana otunda oba otunze emmwanyi embisi noze wano ntunda kyali badde kirungi bw'oba ng'oli dona ng'olina abantu bolowooza nti bali mu bizinesi nga gwolina obbabezaamu kirungi okutunda embisi emisana 5 emmwanyi ebadde kiro ey'essiringi 2,000 gugifuula ya 4,000 wikyemu kati gwe bw'obanga ekyo kyolinako obuzibu ng'eri ogitunda ate nakugamba nti omutwe gwe bwe guba gusobola sente ntono towaalirira nnyingi kati era bw'osinga okulaba abakola ekyo aba mutuufu kitegeeza nti bw'oba tosobola kugumiikiriza wiiki emu ofuna akasente akawera tunda li eyengedde emmyufu eyo ogenda okola ebirala n'esseggwanga zoolaba gaali magi waliwo ababa baagalya abalala ne bagaleka nga ne bagaleka nti leka lufune zisseggwanga tutambulizaawo obuveera buno tubwewala tutya mu obuveera bano abakozi oluusi bakolamu obugayaavu naye gwe gumu ku mirimu egya gye tusinga okukola tulina olunaku nga lwakugjamu pulasitiika plastic ne tumwokya namugera nga mulondalonda mpolampola kwolwo tekubaako kirala nti kijja kunnemesa kugamba guba mulimu ate nga gulina okuweebwa obudde bwago muno emiti nga temuli miti ki sirabamu mituba ate we twali emaya emituba ne wegitaali wali osimbye waliwo emmwanyi gy'olaba etaliiko olw'okubanga teriiko mutuba oba ane era ekisiikiriza ate sewo neziri zaaliko naye ng'otuwaanira obulungi bw'emituba kitalo butalo aye no tewali ate ndaba oba gino gyali miti ki ono yali kalitunsi ndaba bikonge byebirimu nemugjawo kaakati okulima nga bwe nagambye nti magezi ga mutwe waliwo bwe tutakwata bukusu ekiri mu miti osobola ate okukikola nga togitaddeewo ekimu ku advantages z'emiti nti emirandira gya wansi gino mini ettaka lino teri compactinga nnyo emirandira gino girina engeri gye girita naye ate waliwo science akikola nga ndeese buuka nenkikola olese buuka n'oteekamu kati nsobola okukikolera eri nga nina kusimba miti ate wano nemba nga nja kukozesa science mula kozi buno bayita bulwadde ki onali kuba sigatoka kalino lina terikula lyawedde teririiko fu lwakuba tetulina ditemafa kuba ejjambiya terina okutemako ate terina kutema walala kati kyova olaba nga tuyinza okkiriza si kulyekanga bwekazi n'ejjambiya n'ojja n'otema tulina okuba nga tugiyisiza mu treatment nendaba eno layini ebisingako bigiraagira oba ttaka lyawo nga akawuka kayitiramu munda kisoboka era tetwagala bwe tujja nga tugenda ku kiryalinga ekyo ejjambiya tugiwalwa ekyo ne tugijjamu ne tugitreatinga but weero era ebimu twabitaddemuko ku ddagala tetulowooza nti bisobola okukola bwe binaaba bisituseeyo tujja kukiraba nti likoze binaaba terisituse ebiwuka kalwadde waliwo enjawulo wakati w'obulwadde n'obuwuka kaakati ku muntu omusujja bulwadde envunza buwuka obuvunza buwuka osobola oga nti omuntu yalwala naye newemuga nti yalwala envunza yalwala envunza yafuna nvunza anti ziba zimulemeddeko olwo bufuuka bulwadde kati akawuka okukulemerako era gwoba mulwadde obuwuka buno obulabika osobola okulwala gwe wennyini nefuna obulwadde bwange oba okufa ate mwe temumanyi nti omuntu asobola okufa nga mulamu nakugambye nti wali olabyeko ku mbwa efudde noŋŋamba mu lunaku lumu eba eriko enswera kati n'omuntu asobola okufa n'attracting ebiwuka ebimulya n'afa atya naye gwe omuntu gw'olaba ng'alina envunza nga agenda agira ziyiika buyisi bwati mabebbere asobola okuba nga mumongwa omumongwa bulwadde obumongwa bulwadde
atete butta mubiri sisi kikakya ddalu wero yizo ganti kikakya ddalu line ebikawa kazoole obumongwa obugwagwa kakati nayo atuze mu kikache ky'obumongwa ekyokuba obumongwa omutwe guba gufudde kati gusobola okuleeta ebiwuka ng'envooza nga kataala kataala kirala ate kataala abategeera awo ndese kataala ye muntu agenda mu Owino for example ng'anoonya empale n'agula musa n'agula saati naye nga ne sente yazeekoledde n'agula saati asobola okugenda n'agula TV ey'amasannyalaze yabadde anoonya epaasi nga tagalina oyo kataala kati obumongwa abeera tamuvinga era osobola okumulaba nga yeetoolera mu kifo kimu emirundi nga 8 nga mumongwa sike kazoole owakazoole aba talina kyanyweza mu mutwe leero mwogera naye ne mugatukeera jjalamba enkeera omusanga kedde bwayiise kati ate nga wamugee nkusanga awo omugamba okusanga Busega tugende Masaka yagenda naalya agenda naalya ndikukozi wangambyewa Busega zimbadde naalya alimu akazoole bana abato batta abatoto wansi bino emwanyi ezimeze enfu era ezo tezirina makulu tuzisaaba omukozi wagaa nti emwanyi emeze eno weba ndwadde negwezaala aba mulwadde sina bulwadde emwanyi zino zirina zite jeans nti singa obutafaali kati empeke eno ey'emwanyi senga njijjako nenjimeza nga bwemeze wansi n'omulala najja n'asalako ekiwakatirwa kino n'akitwala n'akiteekako emirandira kyangu okiteekako emirandira era tusimba bino tusimba cuts tutita cuttings tebaba baluganda n'ono ono amaintaininga obutofaali bw'ono maama we ono tabumaintaininga aba afuuse mu kyotala yo manyi obukyotala kwe kyava omanyi saagala kwogera bintu bimu nga tubikomya mu kkubo naye leza tugenda kukoma ku ekyo leero obukyotala bwavaawo obukyotala omanyi abantu abasinga okuzaala okusooka okuzaala mu bayindi baali batoolo era abakyotala ettoolo eyo bangi kati omukyalo omutoolo muwalayo yajja n'amugamba nti nzadde omwana agenda okwekebeza okulaba omwana si mweru si muddugavu n'amugamba nti bukyotala ozaddemu ono bukyozaala ozaddemu bukyotala bukyotambula ozaddemu ono omwana kwe kufuuka omukyotala ebimu mwogera bwogezi twalifulana mubimanyi twalifulana owaide eggwanga nti abo bakyotala anti yatala bukyotala ozaddemu ono bamutumu mukyotala